Bagamba nti oluusi si kirungi okuleka omuntu eyali mukwano gwo ate nafuuka mulabe wo. Mbu abantu awo bwe batyo babeera bazibu nnyo 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 mu bulamu obwo. Mugamba mutya mwena mwena abali ku NCK TV, mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya? Obadde okimanyi nga leero mazaalibwa ga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi? Yes, tumuyozaayiza okubanga olunaku olwaleero atuuse ku mazaalibwa ge. Naye nga si kyekyo kindeese olunaku olwaleero, kindeese kirala nnyo. Ndi ku nsonga z'omusajja mukulu Edrisa Msuuza aka Eddie Kenzo ne mwana muwala Fiona Nyamutooro. Bingi nnyo ebibadde biyitingana era ng'ebigenda mu maaso, era nga naddala ku Eddie Kenzo ne mukyala we essaawa eno Fiona Nyamutooro we yavuddeyo n'aba ng'ayanjula oba nga abuulira abantu mu lujjudde nti oyo muntu we era balina n'omwana. Nalabyeko waliwo ka interview kamu ke nalabye ng'omukulu Bigaya yagamba nti ye nga Eddie Kenzo gw'amanyi mbu amanyi okweronda mu bakazi, mbu tasuubira mbona omukyala Nyamutooro ajja kukola ki, ajja kuwangaalayo, era mbu tasuubira mbu Eddie Kenzo ayagala omukyala oyo, mbu kuggyako tayagala Nyamutooro, mbu ayagala minisita lwakuba nti minisita agire ng'akola ki, mbu ng'amulya ku ssente. Eddie Kenzo awo munnaye okwagala okupuruvinga abantu nti bino bye boogerako tebabimanyi, nti omukwano gwabwe guvudde wala. Asazeewo n'aba ng'ate ekifaananyi ng'ali ne bbebi we ng'akyali muto, bbebi wa Nyamutooro ng'akyali muto, okutukakasa nti bino ebintu si kugamba nti batandise lwaleero oba nti oba omuwala abadde tabeera naye nti atandise okubeera naye lwakuba yabadde minisita. Nedda, omukyala ono yatandika okuba naye dda era afuna olubuto ali wa Eddie Kenzo, azaala omwana ali ne Eddie Kenzo, atuuka okweyimirizaawo bwa minisita ng'ali ne Eddie Kenzo, atuuka okweyimirizaawo ku bwa MP, Female Youth MP ng'ali wa Eddie Kenzo. So lwakuba nti information abantu abamu era nga bwe nkyogedde nti babadde tebagimanyi, lefa olaba buli omu avaayo n'ateekayo komenti ye gy'asuubira nti yetuufu oba gy'asuubira nti ejja mmukolera. Ate kibi nnyo obudde obusinga twefuula bamanyi nnyo abantu, bwe buzibu. Naye omuntu atuuka n'akula oba omuntu atuuka n'akola ki, n'akyuka. Oba oliawo engeri gye yamumanyira eri nga bakyali tomanya, naye ayinza okuba kati Eddie Kenzo yakula nga munnange yasalawo n'agamba nti ke kaseera okuba nga nseetolinga, era nga mu kuseetolinga kwange omukyala gwe ndabye y'oli. Ye watya ng'okweronda kw'oyogerako ngo n'abakyala babadde afuna nga nabo osanga nga babadde balina nga nabo si bangu nga bo abantu. So si byangu n'akamu. Naye ye Eddie Kenzo yasazeewo n'abagamba nti sijja kwanukula muntu yenna kubanga nze nemmanyi nze ng'omuntu, ate ffe twemanyi gye tuvudde, gye nvuddeyo wange ne mwana muwala Fiona nti tuvudde wala. Tanjagadde kati nti tamanyi nti gw'ayagala muyimbi abeera mu bivulu. Nedda, nti ye muntu gwe tuludde nga tubeera ne mu bivulu nga tukola wamu, nga ono Fiona nabagamba nti yabaddeko organizer, bamu ku organizers be show za Eddie Kenzo era ng'akibeeramu mu butuufu ne babikola. So teri kipya, omuntu gw'azzeeko oba gw'afumbiddwa amumanyi bulungi, amanyi omulimu gw'akola. Ne Nyamutooro ndowooza bonna beetegeera. Ekirungi kiri nti ne famire ekimanyi era bamanyi nti bazadde, so sisuubira nti byonna ebyogerwa. Naye kyemmanyi nti abamu aboogera lwakuba nti babadde tebamanyi story, babadde tebamanyi story nti abantu bano baludde nga beeyagala era si gwe gusoose. Tebeefunye kati nti lwakuba Eddie Kenzo asazeewo awase Fiona nti lwakuba minisita, ate baida watte minisita nayo just title, kubanga naye ejja kutuuka ekiseera eggwewo. Naye Eddie Kenzo alina talenti ye, of which essaawa ya kakati Eddie Kenzo alina capacity esobola n'okuba nga employinga abantu waba yasazeewo nti akuryetingira abantu emirimu agirina.
agirina. So sisuubira nti ebyo bagamba nti yazze mu bulamu bwa Fiona kumulya ssente, bagambe nti alya ssente za minisita. Kyensuubira nti Eddy Kenzo alina ssente nga ye ng'omuntu akoze ku ssente z'alina. So ebyo byonna bwekusalawo n'agamba nti bino ebifaananyi twali tetwabirabako nedda. Era nga yagamba nti obulamu bwe ayagala bubeere private, bubadde private nnyo. Ebyo ebifaananyi bya bebi waabwe nga muto bw'atyo tetwabirabako. Kati we tutandika okuba nga tubiraba nga ndowooza agezaako okuba nga alaga abantu nti byemwogerako temubimanyi. Ffe tuludde tuvudde wala, olugendo lwaffe tulutambudde wamu, tubaddewo ebbanga lyonna, mu mbeera yonna nga nze aliwo nga Fiona tanakola ki? Tanabeera MP. Kati mwe kyemulowooza nti Fiona abadde tanabeera MP nga si ye Kenzo providinga buli kimu. Bano abantu baludde nga bali wamu bakohabitinga nga balinga husband and wife. Naye of course tebasobola kubeera husband and wife nga tebanakola ki? Nga tebana wedding oba kwewasa officially. So ebeera cohabiting. So baludde nga bakohabitinga ebbanga lyonna. N'omwana wuuyo kati n'atulaga awo muto naye bebi mukulu. Nasoose ne mbalagako ebifaananyi nga bebi mukulu. Kati ne nkomawo na kino ekya bebi omuto. Mulabe nti abantu bano baludde nga bali wamu era omwana waabwe bamukuzizza wamu nga taata ne maama. So ebyo byogerwa biki tajja kusobola, oyo omuwala kabi, bingi nnyo ebyogeddwa. Bingi nnyo ebyogeddwa mbu Nyamutoolo tajja kusobola, tajja kukola ki, naye katusuubire tulabe nti bajja kwesobola kubanga bavudde wala. Ndowooza buli omu ategeera munne, beetegeera bulungi nnyo. Tusuubira nti wajja kubaawo oba ekikyamu tomanya obulamu bw'ensi. In fact batuuse n'okugamba mbu Eddy Kenzo teyasoma, nti omuwala oyo mu parliament ajja kufunayo mbu abasajja abasoma abali bright abalinga ye mbu bamutwale. Ne weebuuza ye baaliwa ebbanga eryo lyonna. Kusoma gy'asomera mulowooza teyabalaba lwaki yadda wa Kenzo. So byo ebintu bwe bityo bitambula, naye nga womanyi nti ekintu bwe kiba kyakagwawo amawulire gaba mangi, onaleeta kino n'aleeta kiri, naye nga byonna kyonna kikiri ye Eddy Kenzo yasazeewo. Olaba yavuddeyo mu lujjudde n'aba ng'akyogera. Ate ekyewuunyisa nno, naye bannange Abannayuganda tuli bazibu. Ekyewuunyisa kiri kiti, oluvannyuma lwa Eddy Kenzo okuvaayo n'alangirira juzi wano mu Comedy Store relationship ye ne Nyamutoolo, era abaana be bamu bavuddeyo ne bamucriticizinga ne bagamba era oyo Kataala nti teyandibadde akola ekintu nga bwe kityo, aswazizza mukazi we okutandika okugendanga okweyogerako mu bantu. Bannange wasirika nti ate omuntu akola ati? Omukazi yabuuza nti omuntu agooyingewa. Naye Abannayuganda naffe oluusi tukisussa ne mulemesa omuntu ne weebuuza omuntu akola atya? Bw'akola kino nti ate, bw'akola kino ate kitandibadde bwe kityo. Omuntu akole ki? Basajja battu. Nalabyeko mbu Eddy Kenzo amaalo mbu gamusuusizza, mbu kati alaba alina minisita alaba kyamaanyi nnyo, mbu kati yatandise. Bannange omusajja abadde ne mukazi we. Oba oli awo obudde bwe bubadde tebunatuuka obw'okuvaayo bakole bati bakirangirire mu bantu. Mbadde mmanyi kye mubadde mwesunga buli lunaku, naye era nga bw'omanyi mu nsi muno si buli omu nti abeera akwagala, si buli omu nti ky'okola kijja kumusanyusa, si buli omu nti ky'okola ajja kuprayizinga. So abantu baasanyuka ne bakuba enduulu ne kwegamba ne bamulaga essanyu, neera tewalemererwa okubeerawo abantu abacriticinga. Waliwo abantu generally mu nsi muno nga bo balinga Katonda yabacreatinga criticizing. Tubayina bangi ng'omuntu tasiimangako kintu kirungi omuntu kye yali akoze, nti ng'omuntu ne waakola kiragamba naye era oli bw'akola kwegamba mwebali bangi mu nsi muno tuli bangi nga Mukama yatucreatinga nti tetusobola ku appreciatinga omuntu kyakoze wabula tubaawo criticizinga. Abo eyo kategole tubeeramu bangi, so tebabulamu. Era nabalabyeko nga bacriticinga yakoze kibi, amaalo ge gamusumbuwa, ate maama ale yali yafunyeeko omuntu simanyi obutaasoma kintu kizibu nnyo biki. Bange bw'oba omukyala alyoke nakyo siraba mu buzibu.
bw'oba omukyala alyoke nakyo kati obuzibu buliwa omuntu okuvaayo n'agamba nti bannange oyo mukyala wange mu bantu nalabyeko awo ne ŋŋamba eno Uganda mbu obeera serious weka. So byebyo munnange ebigenda mu maaso kye mbadde just njagadde kubanga nkiralifayingako kantu ako ak'omwana nti avuddeyo n'aba nga leero abateera ebifaananyi n'agamba nti aboogera timumanyi kye mwogerako, ffe tuvudde wala era omwana waffe tumukuzizza ffembi nga ffena tuli wamu. Yes, nkugamba kimu nti mukwano gwange tukyali wameera nga tukyatambula wameera ng'omukutu guli mugokka NCK TV tuweerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okubanga oleka comment ebisigadde byonna butereevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.